waliwo omusajja eyafudde mu America abadde mukwano gwa Trump kubanga gwe bakubye essasi kakati kukana akavuyo akabadde mu America kabadde katagetinze mukulu kugambye sawa yonna mugenda wulira olutalo olulala kubanga waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise webali nnyo webale ddala otugoberera eno Yugi TV amanya Zeston nkwaniriza nnyo omulabi waffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera teweerabira okusubscribinga okulayikinga n'okusharinga obubaka nkomye n'omusumba Kango ono wa Believers on the Local Ministries Matugga gy'asinzira musumba soko babuuzeeko abalungi abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yenze Kango Enjoga Abdiri nga bulijjo mbabuuzaako era ne mbasaba nti mu commentinge mu likinge mu subscribinge ku channel ya Yugi TV bengera ntambuza obubaka mweyongere okusharinga era mutukyalireko ku channel yaffe eri Local International Ministries YouTube channel ogenda mu YouTube channel yo nowandikamu Local International Ministries Matugga every Sunday tubaako live service yonna ebaako mu linnya lya Yesu sawa zigenda okuwona nnyo zennyini ez'emisana ez'e Uganda atumaze obeera live kati gwagugolingako mu simu yo ogenda mu bugenzi ng'ogugolinga ng'obabuuza nti mu Uganda time ziba sawa meka kisinze ensi yo gyalimu abaabimanyi nga obeera otweyungako direct era last Sunday we twali mu prophetic service waliwo abantu balinganga bana bankankubira bangamba musumba twali tulaba live bagenda okuzuukuka nga byawedde dda fire yabakubanga bali online we natuuka akaseera akokusabira bali ku online ku channel yaffe online omuliro ne gubakuba ne yeebaka nga naye Saudi Arabia ne bagwa ne beebaka bagenda okuzuukuka nga ne service yawedde dda ne bagiddamu bupya so kitegeeza ki nti ku online kuno osobola okusomerako osobola okuyigirako osobola okuyingirirako mu nsi ye mu covid sije twakozesanga of course mu covid feno twali mu kyalo eyo nga twekweka mu kimiti eyo nga basirika nga batugoba nga batuwendulira niyo nga abantu batuwendulira nti bali mu kusaba nga batugoba nga tusabira online fe twasabiranga ku ma TV ngeno tebalagayo ne wali abantu mu makanisa balaga musumba ekawali katode kale musumba mbana yatusimbulira no mu Uganda maife tubadde tuludde nga tetuliiwo gwe twalekawo ndowooza kiki kibadde kitambula ne waffe njagala tutandikire ddala mu America tandikira mu America America aliyo wetuva mu America tudde wanene waffe Uganda okusookera ddala waliwo omusajja eyafudde mu America abadde mukwano gwa Trump Charles omusajja oyo obadde omulaba abadde akozesebwa Katonda party emu kati ate party endala nga wambibwa sitaani kubanga gwe bakubye essasi kubanga Bayibuli etuwa amagezi etugamba nti tutulanga mu kuteesa kwa mubi ate era banyabo ne basaba bampuliriza nze olunaku lumu nafunako okusomesebwa okw'omwoyo nafuna ekirooto nga ndoota nga nebase ekirooto kino ekya bulijjo nga gwoloota nga nkute amazzi nga malungi era nga nange ngalaba nti malungi nnyo kati we nakwata amazzi nga malungi nnyo nga ngenyumirizaamu era nga ngateekamu omutwe bwe nti nenywa ng'ente nenzikuta ate nembeera n'eddembe mu bulamu bwange kakati olunaku akaseera katuuka nenja nfuna amata kati ate nenjagala okunywa amata naye nga nyina ekikopo kimu ekyamata kati wenja nenkinywa ndaba nga kigenda kuggwawo ng'ate mpulira amata malungi oba oliawo nga ndaba gasinga omugaso amazzi gano kati nenja nfuna ekirowoozo nga ndi mu kirooto kino kirooto kya bulijjo nga gwoloota essaawa zino eno abamu baloota bali nga kikawuula kikutwalaganya naye nze kwero naloota ndi mu kunywa amazzi n'amata kakati ebirowoozo byange ne bijja bimpa nti amata gano bagenda kunzigwako nti nkwata amata gano
nga mikisinge mazzi nsobola okunywa ekintu ekiri konko kyokka ekikopo kyali kimu ng'ate nkinyweddeko n'ekitundu naye nakwata amata ganene nengayiwa mu pipa y'amazzi banyabo ne basaba bampuliriza amazzi gataaninga kala pipa namba otyo gatuusa kala egaleetamu olweruyeru katonda gatunula nga sisobola kunywa amazzi ng'ate galimu amata agayiseemu nga n'okunoga teganoze kaakati mu bwangu bw'ekitalo omuntu najja naŋŋamba nti Kango naffe abantu wetyo wetuli kuno ku nsi wetyo wetuli buli wokwata ekintu kyonna ekibi n'okiteeka mu kirungi either ekirungi kikyuka ne kifaanana ekibi oba ekibi kikyuka ne kifaanana ekirungi kakati omusajja ono Kaaka abadde muweereza wa Katonda ng'ayagala nnyo Katonda era yalina ebirowoozo ebirungi era yalina byali azimbye ku mubiri gwa Kristo kubanga y'omu ku basajja abasinze okulwanyisa ekisiyaga era omusajja abadde avanga n'ayogera amazima direct mu America nabo mulimu abeerwanisa era bingi byabadde ayogera nga biri against Trump nga ne Trump bimunyiiza baali bamukwano naye nga nabimunyiiza naye olw'okubeera nti alina side bbiri kati ekibi kyagendanga nga kimulya kakati waliwo amaanyi gali gye basitudde gengendo bannyonnyolako amaanyi gano agava ku eclipse oba ffe gye tuyita omwezi okulwanagana n'enjuba maanyi ga buziba nnyo gandagaano nnyo era olaba buli waliwo ntera nnyo example waliwo eddagala bakola abasamize banzi nabagamba nzi nali musamize nali musajja nga mulogo tetukulinako buzi bwe twalinga nga tuloga waliwo eddagala twakeeranga ku makya ennyo nga lyakola ku makya waliwo eddagala twakolanga midnight obudde bw'ekiro obwo ng'abantu beebase nga olikolera omuntu n'omusindikiza ng'ali mu tulo yeebase n'omusindikiza n'omubbako n'omwoyo gwe n'ojja omwoyo gwe n'otandika ogukozesa by'oyagala then womala ogukozesa by'oyagala awo n'omala n'okola ki balikola ku makya waliwo ne bakola ku makya waliwo bakola ekiro waliwo eddagala litwakolanga nga bakugamba litereke olinda omwezi nga gwakaboneka weegutuwe pa okola eddagala eryo kubanga ki bino ebintu byonna mu nsi y'emyoyo birina kye biranga kaakati ono omusajja yafudde bwemulaba ng'ekyokusaaga naye abadde alina engeri gy'akwatiremu America at the same time Stanley ng'atuuka ng'amuwamba kubanga yatuuka akaseera n'agamba nti yaleeta etteeka ne limusaddaaka lyennyininyini yagamba nti ayagala abantu batandika omuntu singa aba akunyiizizza ng'osobola omujjajinga ng'olina ensonga zo n'omukuba essasi era bagala zimbirako polisi zaabwe kati ate ne bamukozesa era okufuuka saddaaka yennyininyini Abamerika bamukozeseza gavumenti amagombe ogalaba nabagamba amagombe ne gavumenti tebyawukana naye nabagamba obulogo ne gavumenti ne Katonda tebyawukana kubanga byonna bitambulira mu busatu amagombe gavumenti nani amagombe gavumenti nambye gavumenti amagombe ne Katonda tebyawukana byonna bitambulira mu busatu era wodde eno mu Baganda bakunyonnyola obulongo simanya whatever n'ebirala sigenda kusomesa awo kubanga siyo topiki yange naye nabo batambulira mubwa sitaani akoppa buli kyalaba mu bwakabaka bwa Katonda kyakoppa n'akozesa nakikozesa nga kiri solidimu ate wakireeta yakiintroducinga nnyo kubanga wakweranga wa kamera nnyo setaani akolayo akantu kamuwe kati n'aleekaana njo nabadde nva okusabira mukwano gwange oyo ewa eyo saidi z'ekansanga eyo we navuddeyo ne bankubira mangu nga waliwo omukyala nga mulwadde ali mu nju olubuto telumuluma lwagaana bamutwala mu ddwaliro ng'ebisa bituuse n'atazaala ng'agenda mu myezi 11 kakati ng'ayisibwa bubi bambi ayisibwa bubi nempuliriza ensonga yali annyonnyola nempawuliza ensonga zaabwe Mukama n'angamba gendayo oyongere okulanga obwakabaka kubanga omukyalo oyo agenda kuzaala wona agenda n'omutunuulirako agenda kuzaala gwe otuukayo tomusabira wabula mutunuulire butunuulizi era ne ŋŋendayo we nakituuse mu nnyumba ye ne nnyingira mu kazigo ke twamukuteeko kamera wanene tulina kamera
era ekifaananyi tusobola oteekako video ye. Mwafunyeko akatambi konna. Nakakuta akatambi. Okay. Namutunuulidde butunuulizi bwe. Ng'omukyala yalemereddwa okuzaala. Nga olubuto luyingidde emyezi 11. Namutunuulidde butunuulizi bwe. Olubuto luyingidde emyezi 11. Namutunuulidde butunuulizi bwe nti. Olwo luba lukyali lubuto. Luba lukyali lubuto. Baaluwanika. Batya. Bino ebigambo bye twogerako ebyeddogo bya ddala. Bamukwatamu. Bamukwatamu bamuloga. Kaakati ogenda okumaliriza. Nga omukyalo namutunuulidde. Ebisa bitandika mpolampola okumuluma, n'atandika okunyolebwa ebisa, nagenza okuvaawo ng'atandise n'okukulukuta awo. N'agenda n'asindika omwana we. Kati yamuzadde alina omwana. Wamusabidde? Samusabidde. Wamutunuulidde butunuulizi olw'entiisa ya Katonda. Olw'amafuta n'olw'ekisa ekindi ku bulamu bwange. N'azaala. Naye nga baali bamusiba. Era oli yali alayira nga agenda fana olubuto olwo. Amagombe gateekateeka ebintu bingi. Ogenda tuwa ku video. Of course. Yagiba wa video eyo. Mugiteekeko mulaba omukazi oyo. Alina olubuto lwonna lunene lwe luti. Lwali lwamukwata. Buli yatusuubiza ku Trump nti agenda kukola ki? Yagenze. Nabagamba bino ebintu by'abano abantu bitambula na saddaaka. Era bateesa buteesa. Ne bagamba nti kati tukole kino. Kati awulira ng'osobola okusasula omutango n'ogusasula ne gubaawo. Kakati n'omutango ogwo ogulaba gwe yasasudde Trump tegwakomye mu Amerika. Wabula ne wano waffe Uganda gugenda kubeerawo. Naffe gwe yasasula. Anti nagamba nti ekibinja kye batuulamu okukola obukulembeze ekya 666 oba ekya Illuminati ekyo kiteekateekera New World Order. Batuula bonna ng'abakulembeze mu underground world. Ne bagamba nti bonna balina poto oba balina amakubo ge bakozesa okuyingira mu nsi eyo ey'ekyama okubeera nga basinza Sitaani. Ne bagamba nti babeerayo bonna. Kakati kukana akavuyo akabadde mu Amerika kabadde katagetinze mukulu gwe kadde kalina okunyiga, naye ate omukulu nga yagridinze n'amagombe nga bakkanyiza n'amagombe ne katwalamu ono. Ate era kankubuulire kati yakkiriza okusayininga ku lutalo olulala. Zino entalo eziriwo tezimumala. Tezimala kuyiwa musaayi gwateekeddwa gusasulira price ya kusigala nga mukulembeze wa Amerika. Entalo Amerika zalwana ne ssente eziyise n'obulamu bw'abantu obugenze tezimumala, agenda kuwakula endala. Kugambye essaawa yonna mugenda wulira olutalo olulala kubanga ye yamaze dde okuteekateeka. Yamaze dde okuteekateeka olutalo olulala kubanga okusigala nga mukulembeze oba okusigala nga agabirwa ku bulamu alina era okuddamu okukola entalo asobole okuyiwa omusaayi ogumala. Bino ebintu biba biteeketeeke. Ono boyoti nagwo tegwamaze kyalisi. Tegwamaze. Kati olaba kati nali magambako ne baga nti babeera baagala emyoyo egiri strong. Kisomese mabegeri. Ogwo omwoyo gwe gubadde strong naye tegumala kubanga kiri ate we tuba kutunda mukulu omusaayi guli guba musaayi oguli international tugambe. Ogwoyo kaka. Guba musaayi ate nga gwo muneneko nga guli international nnyo. So njagala kubagamba baganda bange bampuliriza. Ekyo ekintu ekyabaddewo eri ekigenda kukoma eyo ne wane waffe wane Uganda ogenda wulira nga waliwo omukulembeze afudde. Omukulembeze afudde? Omuntu omunene yenna ng'afudde kubanga abantu abanene tebaffe babadde bafanga. Kya bulijjo naye nga system si we bati we bafa nga bulijjo. Kati kankubuulireko waliwo omusumba omwe yajja n'ayogerako nange n'angamba naye musumba mbadde nsaba ojje mu kyaki wange oweerezeeko kubanga nyina ekintu ekitambula kye sitegeera. Kati yajja n'annyonnyola ebigambo ebyo ne mbiwuliriza ne binkwatako. Kati we nali nga ŋŋenda teyalanga nti musumba kanga agenda kujja aweereze. Ne mugamba we natuuka ne mugamba sigenda kuweereza wabula ngenda kubeera omwegayiriza emabega eno. Nebeera mu kanisa nga basaba. Ne neegayirira Mukama. Ne mugamba Mukama nkwegayiridde nkusaba oyambe obeeko ne by'otubikkulira mu
mukanisa muneno musumba nchizula nga buli mwezi gwokubiri afiirwamu omuntu mukanisa mwenyini nyini naye nga omuntu wankizo nnyo ng'afiirwa muntu mu ngeri ki ekkanisa nno nnene nati ng'afiirwa muntu mu ngeri ki ng'alwala omuntu n'afa n'afa naye ate bali ne bamuddukako ne bafeera ebyaddala n'afa ebyaddala n'afa n'alwala n'afa n'akutuka n'afa nga naye ekintu ekyo kyabanga buli gwakubiri oli yafudde lwakubiri nga buli mwezi gwakubiri omwezi ogwokubiri ng'afiirwa naye ng'ekkanisa yali nnene actually nakati nnene kakati omwoyo wa Mukama agenda okumbikkulya ebigambo ebyo kati nja ogenda okuzuula ekintu ekyo kati nga waliwo omuyimbi ate ng'omuyimbi oyo mu kwaya nga yaleeta amaanyi ago badevo agenti kuno ku nsi kwebali batambula babasindika okusuula amakanisa batambula nga basuula amakanisa waliwo emirimu y'okusuula abasumba waliwo basindika okusuula abayimbi waliwo basindika okusuula abeegayirizi waliwo basindika okusuula bannabbi badevo agenti ku nsi kuno webale era waliwo kati kankubuulireko naye kite tubategeera ne tubakwata ne tubatega ebitimba ffe tubategeeranga bulijjo kati ne mukola ki anti kati luli olutalo terubeera lwa mubiri kati gwogenda mukwata omukole ki musibire alekerawo okutambuza obukakafu obujjeewa ng'abalala babasibako ebisangosango lwaki naye tetufuna tetumuyunga anti kati awo ffenna tubatandise lwana na kibi ku kibi ate gwe lwaki oyunga omuntu kati abatuyunga bo tubakolere ki gwe kyoba okola abalokole ng'abalokole bayibuli eyogera ku ntalo zaffe negaa nti entalo zaffe si za mubiri wabula entalo zaffe za mwoyo kakati ekkanisa wefuna okulumbibwa okwa nabbi w'obulimba wefuna okulumbibwa okwabadevu agenti kyalina okukola kyeki kyalina okukola kwe kuyingira mu kusaba ekkanisa erina ekyoto ekyokwegayirira ng'erina emisingi ng'erina empagi 5 bayibuli zeeruŋŋamya ekkanisa eyo tojja gisanga ng'efuna challenge Yesu omulungi yebazibwe banyabo ne basema bampuliriza njagala kubasaba mu subscribing ku channel kuno mu liking mu commenting mu sharing buno baka butambule eri abasumba abasumba tebakyagala kwogera ku new world order balinga batakimanyi tulimanyi onzo kuboji bakakanga nawe tebagimanyi naye kaseera bagitegeere abasumba teboogera ku madda ga Kristo naye bino ebintu nabisituse lwaki kubanga amadda ga Kristo gasembedde abantu onzo kubo bagamba boogere ku kiseera byagundi naye nga tebabimanyi new world order kaseera babimanyi bayibuli eyogera negamba nti banamanya batya nga tebawulidde kigambo abasumba bali batamanyi of course fena tutambulira mu kuyiga Bible nange nyina omusumba ansumba nyina taata wange w'omwoyo osabirawa kiki nnyo eyo mukyalo eyo bayitayo kudumali simanyi ekkanisa bagiyita Living Hope Ministries gye wava ye musumba wange ansumba era bamuyita Sentongo Henry obeerako n'ekintuddemu nga mukubira era ennaku Sunday sooka mu gw'ekkumi agenda kubeera ku Believers on the Local Ministries nga twanoyitinga abasumba abapya abato mugenda kutikkira yes tugenda kwanoyitinga kale kitwale kutikkira abasumba abalala lulimi lwojja okutegeera era ndutegedde tugenda beera nga tukikola omusumba nga ajja kubeerawo era tukkiriza Katonda nti mujja balabako nga baweereza maanyi nga musumba kango waweereza abasumba bano bayigidde waneno ku looko bayigidde ku looko bayigidde ku ggwe kati ye gwagenda obeera nga omusumba waabwe omukulu era nange nze agenda obeera omusumba waabwe ow'omwoyo oli abeera jjajjaabwe ow'omwoyo Yesu yebazibwe amiina kakati okuyiga tekukoma kati waliwo abantu abayitibwa nze kyenjagala ku eno channel yaffe ya Yugi Now TV munaku zino ndaba nga abasumba beeyongedde okujja kubanga buli muntu alina okuyitibwa kwe kati tugenda kulabira ddala abasumba nga beeyongera buli lunaku kuno ku Yugi Now TV lwaki era tubaniririza ddala kati waliwo gojja okusanga ng'asomesa ensi y'emyoyo nga Pastor Kango kati nze kwe kuyitibwa kwange era wali ku kipande yange kyekifuula balaka akapande nga kagamba ekigambo ekigamba let's experience the spiritual world lwaki kubanga nze kwe kuyitibwa kwange okutambulira
kati ate waliwo yayitibwa ku nsi kubuulira enjiri ey'amadda, waliwo yayitibwa kubuulira enjiri y'okusumululwa aga Yesu. Era njagala baganda bange bampuliriza enjiri wejja ku group ku channel kuno temugigoba. Baako ne byowulira opiikingemu. Tetwerwanyisa abalokole tufuba nnyo okwerwanyisa. Amakanisa gasituse we gafuna ba divergent. Bano ba divergent we bamala okujja. Anno kankubuli waliwo abantu abakola nga ba divergent naye nga tebamanyi nti ba divergent. Anti okwerwanyisa kwenyini kuli mu kanisa yamu. Abalokole kubanga anti Bible eyogera negamba nti tuleke kiza ku kanisa yaffe y'abalokole. Ne Bible yatuga eyogera ega nti abaana ba Katonda bali bakunganye n'abasitaani bajjiramu. Kati kankubulire awabeera Katonda wabeerawo sitaani. Awabeera Katonda batambula bonna. Awabeera Katonda nti sitaani agoba Katonda ne Katonda agoba sitaani. Kati lwaki si abamufunira enteekateeka bwete weeri. Katonda n'amanya ddi omutima gwo nti oyimiridde. Katonda alina obuyinza obukeera ku nkya n'agoba sitaani oba n'akakwata bw'ati mu ngalo ze kajjamu. Lwaki tamutukolerako ne tuwona omusajja? Ate gwe wamukolerako ye ekigendererwa kye ekyobutonzi ki bw'okimanyi nnyo. Katonda alina tumusinze. Kati Katonda alina ekigendererwa kye ekyobutonzi. Si buli muntu kuno ku nsi nti yayitibwa okusinza Katonda. Kati waliwo kye bayita ekisa. Kirabaga nti kijjudde ku nsi kuno eno kiringa nnyanja ey'amazzi naye nga kyo kiri everywhere nga olaba empewo eno nga olaba ebbanga lino kyonna kisa. Tukitambulamu we tuti kifubye nnyo okutwonoona okugwa okuva maaso ga Katonda. Ekisa bano betukolera ekisa. Kino kisa kyenjogerako kisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kiri kye yayimiriramu n'agamba nti ntumaani ku nsi kuno eno ng'ensi evudde mu maaso gange. Awo Yesu n'agamba Mukama wange kitange ntuma nzuuno. N'atuma Yesu Kristo okujja okutulaga ekisa atufiirire olw'ebibi byaffe. Kakati ekyo ekisa abantu tukoze ebintu eby'obugwenyufu mu maaso ga Katonda. Tukoze ebintu ebitujja mu maaso ga Katonda olw'okubeera nga tumanyi nti waliwo ekisa. Waliwo abantu abenda, waliwo abantu ababba, waliwo abantu abalimba ng'akimanyi bulungi nnyo nga ngenda kikola male nnenenye. Bansonyiwe. Bakusonyiwe. Lwaki awo sitaani wennyini si baba bimugiramu? Sitaani wennyini baba bimugirako. Lwaki yamusindika eni waffe? Kati kankubulire Katonda yatonda omwana w'omuntu yamuwa ekyobugagga ekyokwesalirawo. Kale ekyo ekyobugagga ekyokwesalirawo kye kidipendinga oba ng'osigala oyagala osinza Katonda oba osigala osinza sitaani. Kale ate kankubulire Katonda yatonda n'atonda ebyobugagga ku nsi. Ebyobugagga ku nsi yatonda tubyagala tubyetaaga. Naye ate ne sitaani najja weyajja n'alaba ebyobugagga nti abantu babyegala nnyo babyetaaga. N'ayagala ate okukozesa ebyobugagga ebyo okubeera ng'asiriwaza abaana b'abantu. Yabiwamba. Kati ebintu bye tulaba kuno ku nsi biri kifuula nnenge. Era njagala mbabuulire abalokola bampuliriza bino ebintu by'ensi bino bye mulaba obukulembeze tubwagala. Wofuga oba mugagga wofuga oba ne redi simanya passport bagiyita simanyi oba biki. Era yanjawulo nnyo tobuuzibwa ku airport tosaba visa byonna byonna by'amaanyi nnyo abantu babyetaaga. Ogenda bugenzi. Sente oba ogirimu wakati munda mu yo naye byonna byonna bintu bivundu. Era kambabuulire ebyobugagga by'oku nsi bitusiriwaliza bwereere. Musumba Kangole tulina bibeeramu. Tulina okubeera bulungi. Tulina okubeera abagagga. Kubanga Bayibuli yagamba nti yatuwa omukisa 10 ku nsi 10 mu ggulu. Era Bayibuli eyogera egamba nti ndiwawo ebyobugagga ebyakwekebwa wala mu kitabo kya Isaaya 45:3. Era nti bawo ebyobugagga ebyakwekebwa mu kizikiza. Naye waliwo olunyiri olusooka olwokubiri lugamba nti ndikukulembera n'enseeteza ebifo ebitali bisende. Kakati buli woonoonya obugagga obw'ensi nga naye tonoonyeza Katonda, Katonda si yakukulembedde omaliriza ogenda mu magombe, omaliriza ogenda mu kufa. Kakati bano kibaletera okunoonya buno obugagga obulala. Basonga basaba Katonda obugagga bulwawo ate bagenda eri bugirawo. Era ne bwe bugenderawo. Nze nyina omusajja taata wange bali bamuyita Yosefu Ntabanga Nyingo. Yali musajja mugagga. Twalina square mile 4 ez'ettaka. Ebujuuko nga tulina weemu, Ekabaale tulina weemu, Ekibuga tulina weemu, Emubende tulina weemu. Naye taata wange kasita yafa waati weppa nga tulina ente
Tuyina emmwanyi nnyingi ennyo. Tuyina ebitooke ebingi ennyo. Twalina obutunda nga bungi nnyo. Ng'olunaku bwe yafa. Ebintu byaffe byatandika okukulukuta. Baganda baffe batandika okwettaŋŋana. Muganda wange gwenzirako bamutira mu kavuyo ka bya bugagga. Nga mukaanira ebyobugagga by'omugenzi. Ffe twali bato nno. Naye kati bano abakulu bo nga balwana. Awo mwawulira we banteekera mu kakutiya ne bantwala bansula mu gw'amayanja. Batunyumizaako. Kubanga bali balwanira ebyo bya bugagga. Njagala bategeeze baganda bange bampuliriza nti bino ebintu by'ensi bituvuga bitutwala kuzikirira. Bw'ofuna obugagga nga tobufunye mu Katonda tebusobola kubeerera. Waliwo abantu betulabye nga bagabana ebyobugagga ebyobusika bya batata baabwe ne babigabana bulungi nnyo ne baendinga bulungi. Naye waliwo abantu betulabye nga babirwanira ne batta n'okutta ne betta n'okwetta. Lwaki? Kubanga ebyobugagga ebyo biva mu kufa. Ate Waboda ajja kugamba kingasa kyo kuwangaala ebbanga eddene nga ndi mwavu n'okuwangaala katono nga ndi kibosire. Anti kati awo enfube nnyo okubayigiriza ne bagamba nti eddakiika emu mu ggulu gisobola okubeera emyaka 10 ejja wano eno. Ne kikugasa ki kuno ku nsi okubeera ng'ogiridde ng'amazima gali nti emmotoka ennungi ogivuze. Amazima gali nti ozimbye amaka ag'ebbeeyi. Nze munaku zino ntambulako mu maka ag'ebbeeyi ne ntya n'okutya. Nabadde ejjo mu maka ejja nasabidde omuntu. Ne ndaba omuntu ng'ayimiriza amaka agazitowa nga biliyoni n'okugenda mu maaso. Nga naye maka ga muntu ogu nga lubiri nga naye ekyewuunyisa tagasuula nga muyangambye emyaka 8 tagalabangako. Lwaki? Ali bweru wa ggwanga. Ati ali bweru. N'abaana be yazaala yabazaala bweru wa ggwanga. Anti kati kati bonna bali balina na pulaani ya kujja kubeera eno. Era agazimbi agataddeawo. E Uganda waliwo abaana bafa mu nguudo bali ku nguudo. Mugambe naffe gye tuli. Ankubuulire ekigambo kino eno. Ewaffe abaana kubomu yange nyina abaana 3 mu 2. Tebanadda ku ssomero. Naye waliwo omuntu gw'osanga alina amakaago. Gamugasa ki? Kati kankubuulira akaseera k'okufa kanaatuuka. Anti bw'anaakomawo mwajja. Agenda kuwembalirira. Yes sir. Kakati omuntu n'omusanga mutuufu ng'azimbye amaka. Naye nga ffe tulina abaana wano eno babonaabona. Abaana bali ku street. Kankubuulireko ekintu kimu. Gwampuliriza. Osobola okuzimba ennyumba ya ssente entonotono n'olabirirako abaana b'olabiridde. Buli omu yeetikka musalaba gwe. Kati abaana beetikka omusalaba gwabwe bafiire ku street. Bano obulokozi tebabutegedde bwesule mu nnyumba y'obulokozi obutegedde. Nze nazaala abaana bange 4 nsobola. Kati kankubulire nze ekyandeetera okuweerera abaana bamulekwa kyekino. Era njagala kwebaza abannyambako okubeera nga munkuŋŋaanyizaako ku ssente ne nsasula kubanga nze emirimu gyenkola gye gino gya buweereza. Mukyala wange yalina omulimu naye nze siina. Gweweereza buweereza? Nalina omulimu gwange gwenkola nga ngufunako emitwalo 8 emabegakaawo nagwo Mukama yagumpeera mu bulokozi buno. Kati bwe nalaba nga nfuuse bize nnyo ng'obuweereza bunneetaaga abantu banneetaaga ku mulimu ne bangoba. Nga obudde buwanye no mu bagamba obeera ku masimu bakubira masimu biki ng'osabira abantu. Sebo obw'omulamu oneetereza onaakomawo. Teweetereza. Ate neetereza ebiki nze ngenda njagala genda mu ggulu. Ate ekyanjagala manye ensonga lwaki nasalawo bulungi. Bwana obusente bwabwe bali bampa bwali bukoze eki bwali tebukyamala nga zino ze bampa ate bano nnyingi. Omanye okusabira omuntu abadde alina ekimba ekyagaana okuwona nga kitadde nga agenda okugeza ng'agenda India ne bamujjanjaba waliwo omukyala gwe nasabira ng'agenda Germany ne bamujjanjaba buli luvannyuma lwa myezi 6 nga naye wabeera agenze Germany nga agamba nga tayonona milioni 18 ne musabira n'awona. Anangamba omanye kango nti ye nawonye kati ku milioni zino ze mbadde nkozesa 18 kankweko zino 3 konze era buli luvannyuma lwa myezi 6 azimpa. N'ogamba kati noonyaliyo kyeri gye bancunga n'okuncunga nti wayekola ng'akabalaasi. Kati kambabuulire kati soke tudde wano eno bino ebintu biri programmed. Kati bano abakulembeze be mulaba baateekateeka era kambabuulire essaawa zino eno e Uganda waliwo embeera esituse olw'okubeera akano akalulu ke tugendamu wane waffe
bikyala de bitambula nga tetuliwo bano basolo collector be basinze okujja bangi omanyi bwe njogera ku solo collector njagala bakuŋŋaanya emyoyo babeerawo era nabagambako ne bagamba nti akagombe k'okufa kabeera kavugira ku muntu omuntu n'atandika n'okumaguka waliwo ensi ey'omwoyo yeekanga n'ekalaba nawe waneeno n'omaguka waliwo abantu ababeera ng'ogenda ku accident bwoti noga naye mubutuufu agenda kuntomera n'ovaayo woti ogenda okuvaayo emotoka nejja nekuyitako bapikipiki nakana akagombe k'okufa abeera kutambulirako malayika okufa nga kusindiikiriza ofe naye n'otafa kati awo nga Katonda akyalina ekigendwa kyayagala omalirize ng'essaawa tenatuuka so baganda bange abampuliriza njagala kubasaba kulw'ekisa kya Katonda nti oba ng'owulira ebigambo bino bigabane ne munno bigabane n'abatuwuliriza baako n'omuntu gw'ogabana naye ebigambo bino kubanga bya bulamu waliwo emisaayi omusaayi ogenda okuyiika nabagamba nti okulonda kw'omwaka guno eno kw'omulundi guno tekugenda kubeera just kulonda nga kwa bulijjo okweno mama kati kyanjawulo kye kigenda okubeerako ekyenjawulo kigenda okubeerako kati kankubuulire nti omuti w'osimba omuti mu buvubuka bwagwo gukula nga mugimu kale kangerese ku bijanjaalo ebitawangaala nnyo kubanga omuti muyinza obeera nti mulaba ku muti gukaddiye naye kankulise ku bijanjaalo bijanjaalo kisituka n'amakoola abiri ne kijja n'amaanyi mangi era essuubi lya kisimbye ne lyeyongera noga nti essaawa yonna ngenda kukungula ebijanjaalo bino naye akaseera katuuka ng'ebijanjaalo bino nga bitandise okwengera n'omanya nti kati ngenda birya ne bituuka n'obirya ne bikala n'oterekako ebikaze n'osuubira okusimba naye kaakati wa naye kino ekyayimuka oba obukulembeze obuliko abantu tebakyabulinamu nnyo essuubi obuliko I'm telling you the truth lwaki tebabulinamu ssuubi kubanga ebirungi balabika babikoze ne biggwayo abatandika butandisi ani yagamba bo bennyini be basiba bagamba kaakati njagala bategeeza abampuliriza otegeeza abawuliriza naawe kennyini nyini nategeeza bali bennyini nabo bayiwulira era balaba obubaka buneeno omanye ekkanisa ey'ebiro eby'oluvannyuma tekyagala kwogera ku kibi anti they have a voice basobola okwogera ku mativi gaabwe nalabye TV munaku zino ez'abalokole zikuba nnyimba za mukwano tulina okukyusaamu tunaasiiba ku njiri ate ebyenjiri bibbowa kati kankubuulire ebibbowa ggwe ate bibbowa nze ate kankubuulire lwaki omutandika obuwulira ogenda tuloza kamera mugunde mu audience nga batano batandise okwebaka nedda gwe jangu okikoleko ewaffe ye walabayo oluli abebaka ewali kugulayo kale muzaffe omwoyo ekkanisa ebamu emyoyo bayibawo ekkanisa waliwo ekkanisa ezirina omwoyo nga zirina omwoyo wa ddala nga tezikola ki nga oba nyinza kunnyonnyola ntya waliwo omwoyo waliwo omwoyo mutukuvu ekkanisa erina omwoyo waliwo ekkanisa etalina mwoyo ng'erina myoyo nga ate emyoyo erina basinga kuba erina mingi kati eyo nno erina emyoyo emingi eyo gyolaba gyo gyokusangamu abasumagira lwansonga teri mwoyo guba gumu omwoyo omuluŋŋamya omwoyo Yesu gwe yatulekera n'agamba nti mbalekedde omubeezi anaabeera amaanyi spiriti gwoyita omwoyo oyo oguli gumu kati banajja bano bagijjawo myoyo gya mu nnyanja myoyo gya nsi mbadde manyi abali eno mu balokolemu ababeera n'ebyo eri ewaffe n'abewaffe nga beebaka mu Church of Uganda ate abo bebakira ddala nnyo ebyo batekako newebata anti gokasa alaba nga atandise okwogera ku mazima ng'osumagira lwaki kubanga nagaye sitaani mu kuteesa kwa Katonda sitaani abeerawo ng'awulira okimanyi nti no sitaani atumwa sitaani agenda n'asaba Katonda nalabe ye bayindawe kambanyumize ne kano akaliwa nalaba bato nani nali nsabira omuntu omwoyo nakka mwoyo mutukuvu akole judgment ku sitaani ate omuntu oyo
Musajja oyo yali musajja amute yali musajja ayo musajja oli yali anywa nnyo omwenge kati najja uli enjiri nalokoka week 2 nasaba Sunday asooka nasaba eyokubiri ate yokusatu abali mu church Mukama nagamba lwe nakulwe kati nenda bato Sitani najja nga si musajja yayogera siga nti obalina ekimulinnyeeko wabula nze nkirabanga nze mu nsi y'omwoyo kati Sitani n'agamba Katonda omwoyo mutukuvu najja n'awanika omukono abawanika omukono Sitani n'agamba Mukama wange sooka olindeko n'amugamba ate kiki n'amugamba ono wange kojo ono si konze n'agamba si wo nange nenyiga mu lutalo ono anywa omwenge n'omutukuvu agamba wuwe n'agamba si n'amugamba sebo si wo n'agamba ono si wo ono mutukuza mu linnya lya Yesu mufuula mwana wa Katonda Sitani n'ayimuka n'agamba sebo wange nkitegedde owakanaki ono olunaku lwe yajja mu ssabo ne bamala abalongo nze yafuuka wange kubanga agondera okutambula nange najjayo ebyama byono yasaba okutambula nange kati awo nange nemmanya mu magezi ag'omwoyo omwoyo nga nnuŋŋamizza kubanga yaliwo nennuŋŋa yalaga nti ensonga yali yatandikira mu bibbo yokye ebibbo by'abalongo nenamba ebibbo by'abalongo muliro kasana byogera omusajja n'agweri yammenyera n'akatebe n'obyokya ekigambo ekyo kyoyogerera ku stage nti muliro eri nga gwekuma n'omusi y'omwoyo guba gwekuma era omwoyo gwange guba eri nga gudduka misinde kasangamba muliro nga gudduka guleeta omuliro nga gukuma bamalayika abayambi babeerawo awo 10 ate bamalayika b'ekkanisa bangi ebiva mu kanisa kasita ogamba nti nkoola ssente mpita omukisa gw'obugagga bamalayika bo babeera wali nga badduka banoonya obugagga nga baleeta lwaki bulwayo ani yagamba tegeera amazima n'amazima gakufuulawo eddembe amazima nga tegeera ne bagamba nti simanga bujja kujja mu kiseera ekituufu omwaka ne gugwa wali kati nze nagambye mu bulokole mazeemu emyaka gyange gijo naloka 215 emyaka emeka egyo giringanga 15 215 nalokokerahe giri 10 nakatandika okulya mu mwaka guno okulya ki ku bulokole bulokole buwoma bulinga bya bufuzi olya bulye kasita omala okukkiriza Yesu Kristo obulokole buwoma bulinga nga ssente ya bya bufuzi olya bulye obulokole nga bwatandise okuwa omukisa kankubule Katonda nga atandise okuviirayo Katonda w'abalokole nga atandise okuviirayo otandika okuseka enseko enzo ekigagga n'atalina akuwa oli mulokole ng'oli mulokole twalabanga abalokole nga baba basiiwuufu era abamu nakati tuli basiiwuufu olaba nze yali mbiriizi 2 gongolo liise mu kyoto ndabika bwe kakati kambabuulire ekintu kino eno kiri bungi bwa Katonda gw'oyina oba kitegeera bungi bwa Katonda ate kalina ekirala nina era ekintu ekirala kye nalabye bwe nabadde nga ngenza okusabira ennyumba eri yabadde ku lusozi kino kye nalabye ne nnyini kyo saa kimugambye naye haala era agenda kirabira wanino ku media kubanga njagala okuyigiriza kakati nalabye ku nyumba ye ng'ennyumba ye yazimbibwa nga yazimbibwa mu kkubo lya Musambwa kati Omusambwa ne bagisengula jjukira ennyumba eri ku lusozi waggulu bweti ya bbeeyi ennyumba gy'obadde oyogerako wali emabega ennene nnyo kati awo we yazimbibwa mu kkubo lya Musambwa era bannayibba abamu bonna baafa anti kati ekimugaano gisulamu ndozekitegedde kati ekimugaano gisulamu kubanga alina emirimu gye gitambula bulungi eri alina obulamu bwe bulungi eri ebweru talina nsonga lwaki yeetaaga Uganda era kagamba nti waliwo ekimugobamu siga nti waliwo ekimugobamu sate wabula alina eddembe lye alyetaaga eryeyo nagiwadde nga kamu nkayisaawo buyisa saagala tukalemereko nnyo njagala tukayiteko buyisi tugende Mukama akolera bamu n'abamu kakati kiki badde ngezaako okwogera luli lwaki mwali basiiwuufu nze kuba nali siri mulokole by that time nange nakamanya Yesu lwakuba ne mutegeera nnyo omanyi nabagambye nti ngamba nti oba onoonya ebyalo ebyama eby'abantu ebiri ku kyalo okwo gera mu balokole
olise obayiteekamu nga basaba obuntu bwabwe butonotono wefuula asaba wemirire mu nsonda nnono ng'ali wano asaba gwe tosaba owuliriza no byasaba ojja otegeera ebyama by'abantu ebiri ku kyalo kaakati era ne bambega basinga bwe bakola mbadde nkuleetera example ey'olusozi olwo ennyumba eyo eri ku lusozi kaakati omusamba gujja gwogera gamba bano bazimba mu kkubo lyange ate mwe lwaki mungobawo tuli mu kusaba mu nnyumba ejjo namba nemanya ntandika okukoola omusaayi gwa Yesu ne ngamba mbikawo n'omusaayi gwa Yesu nfulumiza ddala emizimu n'emisambwa n'ebyokoola byonna gye byava biddayo bigende sebo twava wano luno olusozi lwali lwaffe kaakati obulokole kyebuze okola buli butya bw'obeera ng'oyagala okulafuubana omuzungu yagamba no gain is without pain bw'oyita omusaayi gwa Yesu simala nebisa omusaayi gwa Yesu ki kibeerawo of course omusaayi gwa Yesu gusasula mutango batya spiritual abasaba nti twebikka wansi w'omusaayi gwa Yesu mu nsi y'omwoyo omuntu ali covered by the blood of Jesus abeera tasobola kulumizibwa lwaki kubanga Yesu yalumizibwa kulw'obulamu bwaffe kufa olw'okubeera obulungi era ffe abantu abatambulira wansi w'ekisiikirize kya Katonda wansi w'omusaayi gwa Katonda tuba tulina noble protection tuba untouchable y'ensonga lwaki ffe batuloze nze abantu bandoze waliwo yaleeta lulyako ennyanja n'akasula mu mulyango gw'ekyaki n'akasibidde mu kacupa ekyennyanja kasibidde mu kacupa n'akyokyezako ne ceiling bw'ati n'akiramirizako nakitonezaako n'omusaayi n'enkijja n'ensuula eri yali amanyi ngenda kufa saafa n'agamba nali mpita waawo nayiba waffe awo ku kyaki naye mpita waawo n'agamba nti obulokole obwo bulogo kaako kalogo yakyogera mpulira n'okuwulira nange nawulira ngamba we tutyo abatuloga ne batulemwa nga bagamba tuli baloga ate nze ndi mugezi nnyo balangirira ku mizindaalo nego omanyi okujerega omuntu ng'alina eddoboozi erikusinga ne mugamba mwatuloga nga mutusiranya naye naffe mu linnya lya Yesu obulogo bwammwe tubusaanuula ate nze baaba wonneeteekako mu kigambo jjukira Katonda we yampitira kwe kuyitibwa kwange kwasama nkumanyi luli nakolako Katonda yampa omulimu omulungi negamba Bayibuli yogera mu Timosi nti wolonda omulimu omulungi teri muntu alonda mulungi ng'okuweereza Katonda okuweereza Katonda mulimu mulungi nnyo kasita Katonda akuwa ekisa soko oyogere ku bana ababuulira enjiri ku nguudo ababuulira enjiri ku nguudo abo nabo mulimu badde vagenti bangi soko owulire luli twayingira taxi oba akayingira taxi ono ali emabega n'atandika awulugana Mukama yebazibe yamiina n'atandika obakuyogera nti amiina of course nze njogera yali kato kinzigyako yali kato falinayo bagamba at least naye kati omanyi bempita abalalu abalalu baliwo musumba olumaganya abalokole bo bempita abalalu ye muntu akeera ku makya n'ova mu maka go n'oyambala obugoye bwo obwalayisi n'ogenda n'oyimira ku kkubo tolina yadde n'akazindaalo Yesu alokolerawo nye be babiwulirawulira dda era amakanisa ag'abannabbi b'obulimba ge gasinza okukola ekintu ekyo gaba abantu emitwalo ebiri ne bagenda ku makubo ne basaamirira gwe emirimu gyabwe gye bakola ne badda ku makubo nga basaamirira kati abantu batunula agamba ne banna abalokole balalu nze ekyabantamya enjiri y'oku kkubo naye amazima gali nti obeera ayagala okubuulira enjiri funayo abantu 3-4 funayo omuntu gw'ofunza nga gwe nkumatize anti abantu budde butuulaawo enjiri yakati naye ogenda nze waliwo omuntu gwe manyi abuulira enjiri omuzigo awo naye oluba okubuulira enjiri wakomawo nayo ku mizigo ayombe n'ekyalo kyonna naye ng'ate abuulira bulungi enjiri ku kkubo kakati enjiri yakati erina okutambula yenjiri gye bayita door to door yenjiri gye bayita Bayibuli etuwa amagezi nga tubafuule bonna abayigirizwa okufuula omuntu omuyigirizwa tolina musanga mukkubo ng'agenda olaba wali batambula ono ali bibi agenda dde n'ate naawe oli eno okola bibyo by'oyagala basitusiza mu interview ate naawe oli mu kwogera oli oba kiraba talina n'ekimu kyagenda kutegeera oli mu kumala budde bwoyo kyabudde anti emadde nkubuuza baneno bakikozesa basobole okuvumiriza abalokole nti balalu ekkanisa yongere okufuuka endalu tuli ku mujjamu oba tuli ku kkubo ono ayogera
tawulidde nakuwulira katako ako kemagenda kano nyinyi mabuli kabalokole kano mukasharinge abali TikTok mukatememu mukagabane n'abantu bano amazima gegano bobanga yagala kubulya njiri kunganya yo mu babiri Bible ga muna kunganira wonna anala makatiga mwe babulire njiri omukakase omutegezo bulungi buli mu Kristo Yesu dani okudda kukuba okuvumisa erinnya lya Katonda ekyo bakikola we batyo kuvumisa erinnya lya Katonda enjiri okukuba eno sinungi sinungi lwaki ebyo kulekanira kukuba nga n'abantu tebaliwo nze nyabwe sero kusanga simanya kweyonerwe nga tewaliwo omuntu n'omwe ali awa nemuga kati ya samaki namubuuza gwe ya samaki mama mutwale erimwe mulwanyisa ekigambo kya Katonda naka kati wanene obuulira wani kyengezaako kubuuza ng'asaana nakuba ngolo mu mutwe ogwo Yesu yebaze amabuulire wetubeeranga Bayibuli etulagira mu kitabo kya Matayo etugamba tubakuŋŋaanye tubafuula abayigirizwa ekyama kiri kimu okukuŋŋaanya abantu omanyi lwaki nze Mukama yampita ku saviisi eno ey'olwokusatu luno naye tusabire eggwanga kuba omusaayi ogenda okuyiika guleke kuyiika tusabire eggwanga revival yaffe tetutwalibwako era tukisikola buli wakusatu tutandika tusiiba kuva ku makya tusaba essaawa 7 netandika okusaba nga twegayirira ku eggwanga lyaffe Uganda lwaki tukikola kuba okumenyaamenya enkwesitani zaleese mu kanisa enkwesitani zaleese mu kanisa sani akozeseza abasumba okwonoona ekkanisa abasumba tetukyagala kuteesa teri musumba ayagaliza musumba ate eno nga si crusade oli nakwata drone nateekako emizinda n'aleeta wano Katale n'apaakinga awo n'atandika okusabula ettendo n'amala n'abuulira n'ekigambo naye nze kinnuma twabawo abamuwuliriza kyokka ate nange kennyini bwe mba ngiseewo mba n'ebyokukola nga saagala yimirirawo kati nga tebwali naye nga ali awo ninga nga alaba omuntu nayogeraka akitegeeza ki ate ak'omuzindaalo ko nsobola okukawagiramu lwaki waliwo abali mu mayumba gaabwe eyo waliwo abali mu Katale eyo abawulira nga ye ne wakola atya tasobola kwekwata mu matu tazze wano alina okuwulira ku mpaka nadde tazze wano eno naye gwe nkwatibwako ennaku bwe ndaba nga bamukozesa bukozesa yoona ayimirira ku kkubo nga ayogeza mumwa ali wantu ewatali na bantu nga byakola olabira ddala bya kiralu nga talina Bible gwese omulalo ate abalokole baneno balina n'enkola endala kati bayiza okukola rehearsals kati ojja kulowooza nti akubuulira njiri kumba ali mukola rehearsals z'amaloboozi nanti agala afaanane Musumba Kango nendowooza litiisa Yesu yeebazibwe baba bakola rehearsal nze kamawulireko amagombe gateeseteese ebintu bingi kati olaba abantu ba foreign angels balina ebintu bingi byateeseteese mu bantu njagala nno okuvaayo eyo nzije nyingire bakyaliwo obeetamidde basabula abo mumaze okubagambako naye kati kano kankatume eri abasumba abaliwa abalina amakanisa bennyini abalina amakanisa abatalina amakanisa oba naawe omuntu yegwanyiza okubeera omukulembeze w'ekkanisa omanyi okubeera omusumba osooka kyegwanyiza era first call kyekyo kyowulira owulira ng'osobola okusumba ekkanisa kitegeeza olina amafuta okuyitibwako obusumba kakati kano kabeere kalowoozo kyokko mu bino ebiro eby'oluvannyuma amagombe tugenda tandika owuliziganya nago mmwe ng'abasumba ate ffe endiga nammwe mwennyininyini abantu twatandika owulizigana n'amagombe naye twogera biki naye kati n'essaawa zino amagombe googera naye abantu tebagawulira nze saagala gawulira ate lwaki oyagala gawulira oyagala beere nga bakulumba direct bakuba kukubi kiwedde amagombe lwasiwulira biri mu ggulu lwaki oyagala mpula ebino magombe waliwo omuntu omu yakozesa statement nagamba nti Musumba Kango yagamba nti Musumba Kango nti naye mu kanisa yo lwaki ozina nnyo amazina mu kyaki yamwe lwaki musapootinga nnyo ettendo okusinga ate ebintu ebirala musekerera n'omugazi musanze era mugambirawo zimusanze Bayibuli egamba nti Katonda akira matendo ge n'abantu bannaye abatasoma Bayibuli balabye n'ekirala kantumireko abalokole agolieyo ga ndi mulokole
ndi mulokole nnyo njagala Katonda n'omutima gwange tolinayo Bayibuli osoma ya ku ssimu zikusanze. Ati kati ezo ez'okusimu zajja okugoba otulo. Kati beera nayo ku ssimu yo siganye naye funayokko ne Bayibuli. Nja kwera omulokole atasoma Bayibuli amenya. Omulokole atasoma Bayibuli. Abana ze Bayibuli bazisoma ku Sande. Era nina omusajja wange oli kati kankubuulireko gundi yangamba asoma Bayibuli buli lunaku. Kino kankikugambeko nze Bayibuli ngisoma sinagamba buli lunaku wabula buli kadde. Ogisoma buli kadde kasita nfissaawo eddakiika emu bweti nkwatirawo Bayibuli. Ate kati siri todda mu byakufissa siriiko byakufissa dakiika wabula nsobola n'okukwata essimu yange nga nziraba kolo kweziri naye nga nyina okusooka n'ensoma ku kigambo kya Katonda. Kankubuli abalokole Bayibuli tugisoma tutya? Nsoma bye maze okusoma nembiddamu oba nina soma bipya. Kale kambawo engeri gye basomamu Bayibuli. Katonda obulungi nannyini ggulu n'ensi twagala kwebaza kubanga otuwadde omukisa ogw'okubeera abalamu. Mukama ndidde n'ennywa eby'omubiri gwange emmere akacaayi n'enkanywa ne soda ne munywedde nange mpulira njagala nywesa mwoyo gwange naye nkwegayiridde ayi Katonda ali waggulu ennyo Katonda wa jjajjaffe Ibulayimu Yakobo ne Isaaka nkwegayiridde nkusaba ompa omwoyo wo ampa okumanya n'okutegeera mbikkulirwe ebigambo ebiri mu Bayibuli nsomeyo ekigambo kyentegeera omanye abantu bangi baganda bange bangi abampuliriza mulaba Bayibuli eno mugisoma okumala ebbanga naye nga tolinamu ky'osobola kutegeeramu era si buli muntu ku nsi kuno nti asobola obuulira ekigambo kya Katonda. Read Bayibuli azze nga basoma amawulire. Naye kati ekyokukola sookuyaniriza omwoyo omugaye njagala onnyambeko mbeeko ne kyentegeera kati akukembadde njagala okugezaako okusomesa tosoma Bayibuli fa olw'okuba wayiga oluzungu kyekiva olaba nze mbala ebya saagendako mu kirasi kusoma kubanga sigisoma mu kutegeera kwange. Wembanga ali wakusoma Bayibuli osabako ku mwoyo omutukuvu n'omugamba nkusaba ompa okunnyonnyoka. Bayibuli bigambo bya buziba bigambo bya Katonda tosobola kumala gabitegeera okujjako nga weekutte Katonda. Mmana manyi ekigambo kyo bakiwandiika bwe nkisoma nkitegeererawo naye kirwaki oli ajja n'agamba muvunula bubi Bayibuli. Ekintu ekyo oba kitegedde kaakati waliwo katrika akenjawulo nti bwensoma Bayibuli ate nina okunnyonnyola ate nze wenna nnyonnyola bagala wakinnyonnyodde bubi ate wesiwe tunyonnyola Bayibuli. Kaakati kankubulire oyo agamba nti wakinnyonnyodde bubi wano omutwe gwe abatategeera bulungi. Kati olaba kankubulireko Bayibuli nnene nga bagamba bugambi ekigambo bugambo kirina omwoyo oba nyinza kugamba ntya ekigambo Bayibuli erina omwoyo buli kigambo ekirimu kirina omwoyo mulamu era kitambula. Bayibuli eyo gy'olaba kaakati buli wokeera ku makya n'osoma Bayibuli Katonda ye n'okusiima kwe oba n'okutegeera kwe ye yakulungamya ky'ogenda okutegeeramu. Kati nze ojja kusanga nga nsobye waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Bakolisaayo 7 mu Bakolinso mu Kolifiyani 7 ekyawandiikibwa ekyo kisoma era 7 oba 7 kigamba temumaŋŋananga. Lwaki era kyoleese mu kaseera kano? Kyendeese kubanga kyenjagala muyigireko era n'omwoyo kyanduŋŋamizza okuyigirako. Kaakati abantu bakiwulira abalokole n'abatali balokole bakikozesa okwekwana okwesabiriza. Kubanga yo okubikulirwa kwakifunyeemu kwekwo. Lwaki era ekyo kyasoma? Bayibuli nayina 7 asaba aweebwa nange gira mpaako nkiraba naye kaakati waliwo omulala ajja okiraba mu ttuluba eryo kati ate waliwo omulala agenda okujja kiraba agambe nti Mukama wange Yesu wayogera mu kigambo kyo mu Matayo 7:7 nti asaba aweebwa anoonya alaba akonkonaggulirwawo Mukama maze ebbanga nga nkunoonya. Nsaba onviireyo nsaba ondabikireko mu byenfuna byange nkusaba ompa omukisa. Waliwo omuntu yakiraba bw'atyo naye waliwo n'akiraba nti owange asaba aweebwa toli obulokole bulusomesa okugaba olina okubeera ki okubeera omuntu agaba. That's ensi etambuliramu. Kakati waliwo ebyawandiikibwa bingi nnyo nali nsomesa ku 5 dogs with many characters nembawo ebyawandiikibwa
ebyenjawulo nemba wa ebyawandikibwa ekyasooka kubikulirwa 2215 ganti ebweru w'ekibuga yeryembwa abenzi abassi na buli abasinze ebifaananyi na buli agala nakola obulimba nemala nga maliriza nemba wa ekyawandikibwa kiri mu Bafilipi 3 onyolo okubiri kiga nti mwekuumenga embwa mwekuumenga abassi mwekuumenga abeesala Yesu omulungi ebazibwe ati nali ngamba we byawandikibwa ebyo nensomesa ku mbwa abantu bagamba nti abamu bategera lesson gye nsomesa abatagitegera batalina kubikulwa kwa lunaku olwo baga sumba leero embwa ziyagize batandika okweyeyereza mu church gwenna akabwa kakuluma si bwe buno bwa musumba bwe yayogeddeko Yesu yebazibwe kuga bagifuula topic ya luboozi so nene ekirala nga tumalirize tulina dakika ntono ddala tulina dakika ntono otyo omusumba nga tumaliriza bino betusoma Bible omusumba yennyini n'agamba mutwale ennyiriri zino munasomera ewaka ayina garanti nti tuzisoma kati omusumba atagaba butwa anti nabagambye nti omuntu nsobola okubalimba naye Katonda tasobola balimba kakati gwe omuntu ena kyekiriya kyembadde magamba nti mulina okwegulya Bible muzisoma kati yabaloza tuzisoma oba muzisoma temuzisoma mu abamanyi buli omu yeetikka buli omu akabala lubimbirwe nze kankubule buli muntu akabala lubimbirwe bw'obanga gwe tosobodde kwefaako gwamanyi okimanyi kambanyonyoleko lwaki tusoma Bible kati Bible mmere ya mwoyo Bible era omuntu yena atasoma Bible kitegeeza omwoyo gwe toguliisa emmere y'omwoyo eri mu Bible mokka ate okusaba emmere y'omwoyo eri mu Bible okusaba self desires okusaba oba oyina nsonga zozo tewasokwa Mukama akuwe naye ate n'okusaba okutaliiko scriptures kuba kufu ebiseera ebisinga obungi abantu lwaki tebabotola mu kusaba agenda maaso ga Mukama nga ali plain ate Mukama nange nkwegayirire nange mpaayo mmotoka Mukama ne kano mbadde nkeerabidde ne ssente naye kaakati va ku muntu agenda okugenda maaso ga Mukama agambe nti Mukama wayogera mu kigambo kyo n'ogamba oli tujjuza ebirungi byensi tetulifa nino kootingayo ka verse awo buli wokootinga everse nagambye ennyiriri zino ziba n'omwoyo kati guno omwoyo gw'ekyawandiikibwa ekyo ebigambo ebiri mu Bible biramu bitambula kati ekyo ekigambo ekyo ennyiri olwo lutandika okukuleetera ki lutandika okukuleetera amaanyi gano ne gatuukiriza ekigambo so abalungi abampuliriza njala kubasaba nti mugule Bible embizo ogiridde enkoko ogiridde ennyumba osulamu ya bbeeyi Bible etandikira ku 3.5 4 mugule Bible mubeere nazo waliwo akaseera akagenda okutuuka tusasobola soma Bible sitani ali mu kuteekateeka Bible so gigula okusanyusa n'embeera naye bagenda zookya Bible zonna ani agenda zookya osanyusaani igwe natugambye tugule Bible gukoocha nange nze teriiko byakunsanyusa ggwe wagambye tusigule Bible kankubuulireko ekintu kimu kino woba okikola tokikolera musumba kango kino woba okikola kikolere Katonda kikolere ggwe kennyini ate ne Katonda tokimukolera wabula kyekolere kubanga obeera nga ogenze mugeyena togenda na mwagalwawo sina mukyala wo sina muganda wo ogenda wekka mugeyena ogenda wekka ate muggulu era ne muggulu ogenda wekka kati buli omu oliwadde mbopakasa oba n'obireka kati go abajja mu kanisa okusanyusa musumba kango mulabye jangu mu kanisa kulaba Katonda wo kusinza Katonda wo ate wano wembasizze ku kyaki lwaki musumba ojja nonnemezaamu ntya gwe tewasaba luli waliwa Sunday etuuse mulina okujja ku kyaki manyi omuntu onalinga bantu oba ozze oba tozze ye Pastor Kango omanyinza ekintu kyensinga okuzimba foundation gyensinga okuzimba njagala nnyo abantu abeesabira byansabiraako bannange nabikoowa naye ate sina kyakola era woba oyagala okusabirako nkubirako ku 779 341 ne namba yange eyitako ku screening etambula esembe 12 nkubirako tusabeko ffenna naye sikya advising abantu
nina okwesabira nze kennyini. Kati nze Pastor Kango manyi ki ky'oyagala. Kati otunula mu nsi y'omwoyo. Wasuze enjala nze nasuze ndidde embizi yange. Oli mu kuwoleza mbunze nkusabire. Wasuze mu mbizi zo. Era nze ojja kusanga nebaza bwebaza Mukama tukwebaza tuwadde ebyokulya n'ebyokunywa. Waba tambikkulidde. Nja kwebaza Mukama. Nga simanyi ky'oyitamu. Naye ggwe funayo kaakafubo ne Mukama omugambe nti Mukama wange Yesu. Njagala kwebaza kubanga ompadde obulamu. Naye mu bulamu bwange buno bwompadde nyinamu awakutte. Ye wamma nga tumaliriza. Tulina kusaba eri ani? Tulina kusaba eri Yesu, tulina kusaba eri Katonda. Eri Yesu. Lwaki tulina kusaba eri Yesu nga ne Katonda waali? Teri alaba bwakabaka bwa Katonda okujja nga ayise mu Yesu. Njite mu Yesu nsabe Katonda. Kati lwaki nsaba Yesu? Lwaki osaba Yesu? Kubanga kangambe ye muntu atuukikako mu ofisi y'obwa Katonda. Katonda tatuukikako. Wojjukira bulungi nnyo kino ekintu nze nga nkikugambako. Nze nga nkibagambako nti Katonda n'ayogerako naawe oyinza n'okudisappearinga. Kubanga ye Katonda. Ye Katonda. Musumba tumalirize agenda kukomerawe. Okwogera kwa Katonda si kwogera kwa bulijjo. Kusobola otakuleka kyekimu. Naye Yesu olw'ekisa n'olw'okubeera nti gwe akuteekerako nga omanyi department z'ensi nagamba nti ebyensi bituyigiriza eby'eggulu. Nga okwogera ne Pastor Kango wano ku kyaki waliwo abasooka bateekateeka ne tujja okwogerako ffenna. Ne Yesu kitwale nti ali mu department eyo. Nina topic gye ngenda okuleetera bwe tuddiramu okulabika. Njajja kuweerezaako ku ssimu ogira. Soko basibule obudde bugenze. Njagala kubeebaza mwenna beekuumidde ku mukutu guno ogwa Uginawo TV. Nze Pastor Kango Enjoga Abdieri nsumba ekkanisa eyitibwa Believers on the Local Ministries. Manyi nnyo era ntegeera nnyo eby'omwoyo. Kwe kuyitibwa kwange. Oyina ekirooto ky'olootse okumala ebbanga nga tokitegeera. Oyina ebintu ebikutambula omubiri olina ky'oyitamu tokitegeera. Musumba Kango waali okubeera nga akugayidinga mu by'omwoyo. So onkubirako ku simu yange eri 779 300 oba osobola okulinnya bulinnya n'ojja ku church. Address yaffe eri very clear. Eri olinnya Kampala mu paaka obagamba bugambi nti ngenda Matuga ku kizimbe kye bayita Matuga Shopping Center. Bw'okituukako buuzi ekikuba ekyambuka ku scrap. Ku kizimbe kwennyini weekiri oyambukamu katono omalako ekizimbe weeyongerako mu maaso katono nnyo. Ekkanisa ojjabeera ogiraba ng'eriko ekifaananyi kyange kinene bwe kiti kubanga wansi awo waliwo ekkanisa oyinza ofunamu confusion. Waliwo ekkanisa esooka then eddako ye yaffe. Era obuukawo ennyumba nga bbiri zokka n'otuuka ku nnyumba ku kkanisa yaffe. Ekipande kyo. Ekipande kyange eteekeddwako tenti. Ng'oli munene nnyo nnyo. Era nga bwendi. Mu linnya erya Yesu. So awo oba otuuse tula butuuzi oba tonsanzeewo oyinza okutuuka nga siriiwo. Nnyinza n'obutabaawo gwe tunuulira Katonda w'ekifo ekyo. Totunuulira Musumba Kango. Naye ate nze simiisingawokko kubanga lwaki? Kubanga gwe mulimu Katonda gwe yampa kuweereza Katonda kwe yampa. So mbeerawo buli lwa Sunday, mbeerawo buli lwa kusatu, mbeerawo ennaku zonna kasita obeera nga oyagala okujja oyinza n'okola nange appointment n'ojja n'onsinkana. Mwekuumire ku mukutu guno gwa Uginawo TV. Mwongere okusubscribinga no commentinga. Comment tuzaagala, like tuzaagala. Tweyongere okutambuza enjiri eno maaso. Bambi musharinge message eno esobole okubaako ne beetuukako. Nsigadde ndi Pastor Kango Enjoga Abdieri ow'ensi y'emyoyo. Tweyanzizza nnyo oyo Musumba Pastor Kango ow'ensi y'emyoyo. Abalanga balina ebirango, abalina obulango oba abalina agalango mwenna tubaaniririza ddala mutuweetere ebirango tujja kubeera tubiteekako wano eno. Mweyongere okusubscribinga amanya nze Stone Eno Uginawo TV tusingane mu video eddako akumata kumera mpeera baliwo n'abaliddawo mutujjukiranga. Waliyo President agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise.